mu music fraternity omuntu osobola okubeera ne mukyawo n'omukuuma muva naye bobatya abantu nga baawukanye wala abantu baawukanye n'okukuumagana kisoboka batya bona ati gwokyali mulenzi muto ebyo netasagala biwanvue njagala naawe enkya bw'olikula noyenkananganze nga naawe bakulabanga kyakulabirako osobola okubeera ne muno ate ffe nno nekyetugatta tuli mulimu gumu ekiri tricky ennyo gulimu abantu ab'enjawulo bosanga ne osobola kikola wali kati bwetofulamu bubanga agenze n'amalayo ennaku nga 3 nga tadda nesatu oyogedde entono aliwo nemufunira emirimu nga girina bweru ng'agenda kumala America emyezi 2 nobirakamfata anti nkubuulidde oyina okwesiga muno bw'oba oyagala muwangaale bw'abanga tomwesize nga ali wakumpi ne bw'abeera ewala omuntu bw'abanga mukyamu ne bwe mbeera ng'osiba naye wano essaawa gy'agenda kugenza ewantu nti ngenze wano emmala okukola ekintu kyo na wojjidde wano mbadde mu debate n'emikwano gyange saidi eri gye tuli okutegekera bye tugenda okubuuza wano nyina mikwano gyange abadde bayomba nga bagamba in fact ekibuuzo kibadde baagala nsooke nkubuuze ennyimba zino ebbiri Evelyn ne omukwano gwewala video ne bagamba lwaki wazizzeemu oba waki watadde video noddamu n'ozita kati nga wali osobola tukolera ennyimba endala empya ennyimba zange ezo nzibanye ekitiibwa kati oluyimba nga Evelyn abantu abamu luyinza lwa lwenkananga lukulu ezo zennyimba zezandeeta ku scene kuba luli ku albamu yange eyasooka lwe luyimba lwange olwasooka okuba ku radio Evelyn yes mugenzi mulinda omwonge yalukuba wano ku CBS balosooka dukubira wano lwe lwasooka okuba ku radio nga ntuuziza kyebusaabala yenna nga mbagambye nti bagenda kuba oluyimba lwange bakuba ennyimba 2 Evelyn ne bamimwaja era nanangirira nti bannange sinze ndagula bayimbi naye omuyimbi ono gwenkubye bw'atatunda siriddamu kwogera ku muyimbi ndi asobola okutunda ye nampaayo mu maaso g'abantu nti ono mutadde muyimbi tolina kyewamuwa ye nno yandabira ku stage yali waliwo ekivulu bakayimbira be bakitegeka bakita music jam 96 bagamba buli balina ennyimba nga tewafuna chance oluyimbira mujje abarekodinga mwenna ne tujja lwali lwakuna ne batuwa chance ne bayita abantu abaana b'amasomero biki ne bajjula ku pride ne bagamba tugenda banjulira abaki abayimbi abatafuna mukisa byolaba nkola okuleeta abayimbi abatafuna mukisa ekivaawo bakayimbira babitukolera ne batuyita ne tujja batuwa ennyimba 2 nze nayimba Evelyn ne bamimwa gyabwe bwe nali ndi ku stage omugenzi mulindo wabonge n'alinnya ku stage nampa 15,000 abantu bwe yalinnya ku stage nayakuba endulu nyingi nnyo kegamba yali superstar bwe yalinnya ku stage endulu nesaanikira ekintu kyonna kyonna kuba baali tebamanyi nti waali kati ate bwe yava ku stage bwe namala okulimba ku stage nadda najjira ddala emmanju gye tukola ki backstage n'agamba nti kwata ka albamu ako kange nga nkaagala mutegedde kuba nali mulaba nti emulindo amuwonge naye nga nti okkamwa kuba nali nabuzaako dda albamu yange yayabulirako ewakasiru nejjukira twabeeranga ne katepu katya bw'omala okurekodinga nga bazisangula gwe nga bakuwaako tolina kalala kati ne mugamba nti naalika kuwadde enjagala nnyo ogende nako owulirizeemu naye nabuliddwako katepu kange n'akatawanya omusajja emyezi 3 gye maze mu studio okola kalbamu kadaka watya bwe nzija enkya nako n'owulirizaamu n'okola ki n'okanziiza n'agamba nedda tuula wano mu mmotoka tugende ku CBS ngenda kopi yo gikuddiza ne tujja wano twasanga omwami yafa yalinga musajja muwanvu kiseera ebyo yayambalanga kanzu nga musajja mukulu muddugavu nga waliwo ne shanks VVD nga waliwo ne kamya Menton Summer nga omu ava mu programu omulala yaddemu kakati ne bajja yeno nayingira nga waliwo omwami wirevu balina amanya ge nga abiri gonna si maganda kati omwami oyo baba bita si Rasarobu
bamuyita Samson Bill oba Samson Bill bwelityo n'alyoka ajja bagenda ne bakajjamu kopi ne bakanziriza kati bwe bakanziriza nesekamadde ne tuddayo n'aŋŋamba genda ku ssaawa 4 otegere radio gwoggulawo CBS ssaawa ezi nenkuŋŋaanya ekyalo kyebusaabala n'akuŋŋaana buli muntu yenna nga ayagala kuwuliriza bajja ku luzzi we tusula ne mbagamba mujje ku mwala muwulire ekigambo kati ne mbagamba nze nzirako mba ngenda okuwulira teyayogera na kigambo kyonna akakadongo ka Evelyn ne kavuga nze nasimbula buzimuzimisine ne neetooloola ekyalo nagenda okudda abantu bonna ali ku radio bakuba nduulu nze nga sikyategeera so bwe ntyo bwe natandika okuwuliza ku radio ezo ennyimba mbadde nkugamba nti yensonga lwaki nzaagala nnyo yensonga lwaki waluwadde video nalwadde video n'olutakati nduwa ekitiibwa kyalwo lwalutandika byonna yes ennyimba ezantandikawo nno ziwa ekitiibwa kyazo olimba ng'omukwano gwewa nalwo ekitiibwa olw'ensonga nti lwampeesa ssente gwe nali nduyimba bampa emitwalo 14 ebiseera yes okuluyimba eyaŋŋamba nyimbire ekintu kino ewa muntu yes yajja naŋŋamba njala kunyimbira ekintu kino era nagenda so mutugamba kati musajja munene nnyo bintu byabanene ndyomwogera erinnya lye okujjako lwali nzikiriza yampa ssente neŋŋenda nendikodinga nenduteeka ku alubamu terwali nako naye nagenze nga ndukoze nga bya kisaazisaazi neŋŋenza okulaba oluyimba terudda mabega emyaka oba 18 lusingamu luli myaka nga 2 kati ennyimba ezo tulina akatiibwa ke tuziwa nga nnyimba zitubeezezaawo okubeera relevant ebbanga eryo lyonna kyezo ennyimba zitwakola zirina ekintu kyezirimu okuba nti abantu bakuba ennyimba nezimala emyezi 5 neziggwako nga fe ennyimba zetulangira abantu bayitira kubayimbira z'emyaka 27 kale Manduso Evening Crew Celebrity Thursday nini honorable nawo kyate ebivulu ekivulu tewali atakitya ekivulu so kitegeka obulungi n'abantu ne bakkiriza okujja okukibeeramu sound neegaana noba nga abantu balaba wabayise wabanyonyodde ebyuma ne bigaana ekivulu kwegamba akantu konna akakwata ku kivulu nga kaagala butakibeeza bulungi oba tokaagala paka ekivulu kimala kutuuka nekituuka n'okikola abantu ne batambula bulungi ne baddayo mirembe n'olyoka okkakkana olinayo ekivulu kyemwali mutegese oba kyewali otegese butuufu nekikufuukira akavulu kyali Masindi munange ekunyumiza ati kosa bulungi nekukyaza gye tubeera eyo ne bakigatto baŋŋamba nti honorable oyo golaba honorable Jeffrey Lutalo mulungi nnyo mu kugema enkuba era obusajja obwo bugema enkuba amanyi gye bubeera omwana akaboggoza n'essente gye zibeera eyandaba akaboggoza tasobola kubeeramu ekyo era akaboggoza n'ennambi ne bampulira nga ndi mugasi oyo ndowooza bavayo n'emagombe ne bankuba kibooko basomesa birala yali kalebule nedda ekiro ekivulu ekyebagamba ekyenkuba ekyemasindi kyenyimba ebidongo byansalidde Masindi twakikubira ennaku 2 nga baŋŋamba nti bw'otawa akasajja ako ssente kugema nkuba kyo tejja kubaayo abantu nga bali bati bali wengi okulaba ekivulu netonya ne butuuka sanga 7 ne baddayo radio ne ziranga nti tuddamu nkya mukomeewo onabo olusooka balanga enkuba netonya nnyo yes kati abantu netonya netukasanga 7 abantu tewali wadde nokugezesa ku byuma baddayo buzi nga tebayombye ne baŋŋamba nti kati akasajja kewamye ssente emitwalo 3 joka bwe muba ne leero temukawadde nga abantu tulanze ku radio nti katubakubire ku mmande ne bakkiriza bakeerako ngera omuntu yasasudde sitampu yange enkuba yagikubye biki bonna atukkiriza bukkiriza kuba ssente twali tukoze eki tuzirina ne bagamba akasajja era enkuba neddamu neŋŋano zikawa era enkuba nekola ki netonya eyo ndongayo Masindi yo tebangawo ne mukazi n'atukkiriza nti mulina ssente nnyingi kasideeza ekifo nziggyeko mudde mukole mu kukulu 2
enkuba kwolwo yakeera basawa 12 nembagamba nze mu kifo ky'okuddira Katonda wange mugezese n'akasajja kano kankube Kampala bampole ssente tuddeyo. Lwaki akasajja mwaka wa ssente? Sikkiriza mu ekyo ziyinza okuba zaali zijja kunfunisa ebizibu mu kkubo kuba zaali nnyingi baali bangi nnyo abantu ne bayita abantu ne babaddiza ssente mpolampola management y'ekifo ne taking over okuddiza abantu ssente. Ebintu ebiri mu ndongo si ebimu ku bintu ebitambuza endongo bibaamu naye era ababikkirizamu be boolaba abasensusa empale mu ndongo enzikiriza yaabwe eba eri wansi nga bakyalina bibakkirizamu ebityo. Kati bwetonnya kulungi nga kekaliwo akasajja akasobola okuguma nga nzirayo. Eno kyo ngikoze luvanya concert bweti maze emyaka 13 sikola concert bweti 13 years. Nsobola okuorganize Katonda kyaba ageze ntambula nakyo bulungi nnyo. Wakyali ekinuma okusinga bakadde bange teri ebisigadde mbiraba bulabi birala Katonda nyongezaako myaka 13 mingi nnyo. Lwaki wasazeewo okuddamu okutegeka ekivulu n'okuddamu okuyimbira ku bantu wamaze kulaba banno nga omanye ekibaddewo emabega kaawo ng'abantu oli ajja n'ateekawo 30 years of 42 years of this 37 years of this one 10 years of this bitutte bamaze emyaka mingi nga bakikola nze obadde ompulirayo nga ninda olunaku olwange lutuuke lwenjagala okukola nze ndi muntu eyeetwala sina pressure n'ababadde nga nange bamanyi nti ne mu kuyimba sina pressure sina bintu bimpa pressure lwe bayita olugezigezi olwo no nze neewanye emirembe anti bo bakiyita lugezigezi kuba bagamba omusajja oyo wala alina olugezigezi ndowooza kye bayita olugezigezi principles nze tosobola no sina principles nze bwe nkusanga olya amatooke ne bw'olya ng'enjala ennuma naye nga tekubaddeeko gange tewali kinnuma nogamba nti kati kino si kyange ndi muntu akkiriza nti waliwo time y'omuntu niyange ejja kutuuka era siba na pressure yonna nakyolina. Osobola n'okukola ebivulu 10 nga sinnakola naye nga sirina buzibu nze ninda time yange wenaakola ki wetuukira sibinaako nnyo sibangako na muntu atambula ku pressure mbintu yange ndi muntu eyewa emirembe. Tubadde tukusuubira okugira mu format y'emyaka nga naawe celebrating emyaka gy'omaze mu ndongo emyaka emyaka mingi. Twayingira mu ndongo okutandikira ddala okuyingira nga tukyali baana ba ssomero twayingira mu 93. Tubadde tukusuubira okugira mu format eyo nga naawe celebrating emyaka egyo nedda dash years of Honorable Geoffrey Lutaya. Bakikola kyali kirungi nesasa nalaba bamaze okukikola ate bakikola bulungi nendowooza nange bwenkola ekyange kijja kuba kirungi nosalawo ogire mu love format. Oba omukyala yagikuwa idea omanyi gwe n'omukyala era ntuula naye tufumba ebintu babiri kubanga tuli mu same fraternity tumanyi ki kye tuyinza okuwa abantu tukidiscussingako differently. Why love memories? Enyimba zengenda okukuba ku lunaku lwa Valentine eresonatinga ne music wange kati memories zedda olabe obuyimba nga Evelyn abantu abakawulira bakawulira dda bwe bubasiwa ku mitima mukwano gwewala nice and lovely oli miss omuntu yajjukira gye yali ebiseera ebyo era bwe buyimba bwezityo zengenda okusinga okuba mu concert yange nsinga kutagetinga nyimba ezo abamanyi omukwano zali ezo Sandra ezedda ze memories abantu ze basika gye baali abantu abo abamu twabayimbira nga bakyali baana bato kati bantu bakulu naye obuyimba bwabwe tebabulaba twawa abayimbi chance bajje ba taking over ffe tujjenga bwalumu kukyalako obukyazi mu music nekibalema akakomo ne bakatuddiza okkiriza nti kyabalema kyagala batuddiza akakomo ali nyini kakomo baba akakimi kakuwa agende enteekateeka ziri zitya zituuseewa tuteeseteese bulungi era stage batandise ogizimba ku Sheraton bintu bibannange byebyaluli mba njagala tutandike mu budde tulabe kye tukyusaamu tulabe ki kye tukolamu manyi tugenda kukola bulungi. Bamapayasi enyimba ezisooka nsooka kusiima mukyala wange nenzaagaliza n'abaami abalala zonna ezimba ezalaba n'abantu abalala bazaagaliza abaana
bwe kibanda be kintu nga kirungi nkyagaliza n'abalala kubanga ennyimba za love nina nyingi sawa kubanga aziyimbira mukyala wange eka nyingi omuntu yenna ayambala situation eyo luba lugenda gyali bannaye wale abantu bawuliza programu eyo kuba ndaba ekiri kuna bannaga abeeruteete ku kyalo Mityeri mbalaba bambi mwenna mbalabye weemuli mbatumidde zizinga mwenna maneja Balunywa maneja Mutima Ivan Sempe Wantakke mwenna mbalaba bannaye sijja kubamalayo kubanga programu eno si yakutuma abantu bakumeesinga mundeke njogere ebigambo abantu bakumeesinga nabadde njagala oluyimba luli Evelyn lwaki tewakoze kale kino kirowoozo kyange nga nabadde njagala ofuneyo omukyalo omulala okoleko naye oluyimba olwo let's say Chosen Becky oba Rema Namakula kwaba babiri naye ndoza idea engeri etali yange kimpe bulungi olw'ensonga kuba bweruwuliriza obulungi kyandivuddeyo nnyo engeri gyerukomyewo gyoluziza obuzza nga mulimu eddoboozi eddala ate nga lya mukyala nokola ne Mama Irene tewali idea nnungi era ndowooza ngenda kugenda nkirowoozeko ne beesobola kikola akuba kiyinza obutajja mangu muganda wange Mayanja ku Shell e Bukesa aŋambye ajja mu show ebanaye maneja Mayanja nkutumidde nnyo ku Shell oyo muganda wange nnyonyo twakolagananga naye nga mpola ssente era mbanga ntegeka ebivulu abadde nga mpola ssente basiina ssente ngendawo nampola ssente nenkozesa nemudiza so abutamwogera era namwogerako mu bulamu babadde akikola biki ebikuuma ssente ebikola ki ebikuuma ssente gwomu ku bayimbi abali obulungi honorable towakana gwomu ku bayimbi abali obulungi no sijja kukyogera nti ndi bubi mukama mbasimweseza kitiibwa sijja kweyita muyimbi ali bubi naye waliwo obwegendereza sente esobola okufiira awantu wonna naye ate n'okugezaako okugamba nti kankekkereze bannange tukekkereza sente tezifisika tetwatambulanga mu mmotoka netugenda okukola nga tuli basita emmotoka n'otutuula mu Costa ne Mayinja nga Superstar Nisaki Superstar Seruga Superstar Sekanze ba Irene nga tuli mu kamotoka katya kamu nga tugamba mufo kyokutwala emmotoka 13 emasindi tugende ne Costa ki emu ogenda okulaba buli omu yandifunye amafuta g'emitwalo 4 ogwongera ku sente z'ofuna obadde wakufuna akakadde ofuna kamwana twagenda okulaba nga netubikolamu ebintu mu biseera ebyo naye kati buddakiika eno abayimbi okukekeza oluusi kubalema bambi naye sibadde nnya kuba nabo balina enfuna endala bayinza okuba bo balina avenues endala mubasobola okufuna sente fe wetwakolera wetwagira tewaliwo okufuna sente ku YouTube biseera ebyo kati ezo hit 134 nandibadde nfuna sente naye saafuna chance teyaliwo naye ate naffe twalina ebyo batasanze tinakwatanga alubamu negitwali wakasiukira nampaamu emmotoka ne mu alubamu nampaamu kamunye nedda ku kkubo netandika kusolooza nti buli mulembe gubaamu ebyago naye owa magezi honorable nga magezi bugezi getutalina nedda si butaba namagezi amagezi bagayina abayimbi bonna kuba si bonna nti bwemwali nabo mu costume oba bwemwatambula nabo mu kamotoka kakatono sente bazirina lwaki bbu no abantu bonna kati nkyogerera wano abantu bonna betwali nabo tekuliko ali bubi bonna tekuli ali bubi obateekingako obuulira bubi bonna nkubuulira abasajja abo balaba tebali bubi nkuweyo mumpi MP ewekabuutu tuddayo mukama ajja kunzizayo oddayo yanja kuddayo bulamu bwokka kati tosigaza obulamu bwensigaza obulamu nja kuddayo n'abantu bekakuto bakimanyi nti nja kuddayo ya kuba byonna bagamba saabalimba ya pafominze bulungi era bannange abeesimbyewo webali abajja kubanga constitution ekikkiriza bulungi nekyenyinza obagamba nti tebagwa walungi nawabi bagweko walungi wokka ogwa wabi nosigaza amabanja abakimanyigezaako balabula kubanga nange sigenda bangwira kuba abantu mbakolera
Nachagala wagamba nti manifesto yote yali mu bintu bingi. Temwali mu bintu. I love that. Ngojeko bana abatulimba. Olina abapeeka ebintu ngano n'abikola ddi bino. Ya era nze ekinfuula eyeyagala tinasuubiza bitono era n'embituukiriza. Waliwo ebigaanyi? Ebiyinza okugaana saabisuubiza nwadde nga mbyetaaga. Nali ndowooza kuba nti ntambuzza amazzi. At least ebifo byonna ebitalina bbowa bizifune naye sikimaze eyo nkozeko kitundu. Nakakolako ekitundu ate kyenakakolako dakiika eno sisuubira kwongerako. Nsuubira kwongerako ate mu kisanja kiki ekiddako nga bakulooze. Nina kintu kyenjagala okutereeza tubeere eno tukuteeka ku musalaba ne tukukomerera oba ne tukomerera abakulembeze baffe. Tusigire ekifaananyi mu palamenti awo. Kiki ekituufu ekibeera mu palamenti? Omuntu okkirizibwa kati ffe tulina kyetulowooza nti bwe tukulonda olina okugenda n'otuteeseza buli kaseera oteese ebintu bikolerewo. How does it work in parliament? Gwe ng'abaddeyo. Kale okuteesa osobola n'olina okumanya nti oteesa omanyi ne budget. Minisitule ya finance ejja n'esubmitinga kiki mulina. Kyemuteesa kyonna kyonna manya nti okiteeseza ku budget mukola ki. Ate budget obimanyi ne ssente ng'ezibbibwa. Entono ezifunibwa n'ezibwa gye bikola ki. Nemwekanga nga bimulowooza ebyandikoleddwa mu budde tebikolebwa. Badde nga mujja mulaba obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente abantu bwe bagenda nabwo. Amujja mubiraba ezo ziba ssente za muwa musolo. Bye mwanditeeseza oluusi bibeera mubiri mitinga okusinza ku ssente ezikola ki eziriwo. So by palamenti ngazi sijja osobola okugamba omuntu nti palamenti wabayo kino wabayo ebintu bingi. Palamenti gyosobola okulaba omuntu nga kyayogera olaba kirumirirwa ggwanga kumbe mabega waakyo naye weekwese kyayisaawo. Twasanyuka nnyo ng'ovuddeyo. Omanyi abantu baasanyuka nnyo ng'okomentiize ku nsonga y'emmwanyi era gwe yali topic of the day. Yes. Emmwanyi ebbanga lyonna eryo lwaki kuulu? Emmwanyi baali tebagyogerangako. N'otabuka. Mu biseera bwe nali njogera ku luguudo lw'e Kasensero yali nsonga yali mata y'amaanyi kuba abantu baali bafiirawo wakati wa Kasensero n'eno ku Bukoola ng'abantu bafiirawo ng'eno temumanyi na kumanya Kampala nti abantu ajja okuzaala n'alemerwa okulosinga nga ekkubo wayitawo lyato n'abaana b'amaato olumu nga bagatya nga amazzi gava mu Bukoola g'amaanyi ng'abantu bali eno Kampala tebamanyi na biri waffe ngafiiriddewo abantu bazaalidde ku maato abaana baabwe ne bafiirako mu luguudo sigamba nti ku nnyanja ensijja nenkyogerako ne bakikola nempula nga ndi mumativu netwogera ku luguudo lwamutukula Masaka bali mu kulukola nempula nga ndi mumativu nenjogera ku nsonga y'emmwanyi kati ensonga ezo zonna njogera wantu waluma omuntu emmwanyi eyo yakwata wansi ne waggulu oluzungu ne luvaayo zungu lw'emiti ebiri nabiwa ensi negamba wanagolalimu waffe sebo lwali lulina okuvaayo kubaawo ku mmwanyi oba onkutte ku mutima. Salamu alaykum. Ate abantu bye batusindikako. Salamu alaykum. Alaykum. Kale olale muyita abantu tubeho. Bannanga abantu mbayita mwena ennaku z'omwezi 14 Lwokutaano olujja. Nyongera okubasomera merchant code. Bw'oba ogenda ku MTN nyiga momo nyiga M65 nyiga kamunyenye M65 kamunyenye abiri kamunyenye M65 kamunyenye abiri hash kadala osindike ojja kulaba wali tiketi zaffe ojja jigula ku mitwalo 10 eyandibadde emitwalo 15. Tujja kubeera ku Bread Hotel ku ennaku z'omwezi 15 Lwomukaaga tukirire Masaka ennaku z'omwezi nga 16 tugenda ku Maria Flow Masaka yo naye n'obuyimba obwo bukutte Kampala ne bwasooka kwata Masaka eyo n'ekyotere waffe tuli 22 wano ku Darena ze Kawanda tuli 20 tukigalire Mityana nga 23. Shobwe gwa kyekidako shobwe gwa nzenzira emirimu gyange egy'okulima ne palamenti endongo tuleke bwotyo endongo sigivaako gwe mulimu gwange ogw'omutwe omundongo sigyogera nako endongo sigigeraganya na palamenti sigigeraganya na kintu kyonna gwe mulimu gwange ogw'omutwe gwe sikweka akataleke Kawanda tebongute kugamba abantu nti mukeereeko buli omu ogambe nti kantulewe nalabira obulungi
ya nebaza abantu tukoze nabo tukyatambula bulungi wale mwebale kunkyaza mungattako nnyo CBS buli mu kyaza mba muyimu nga seeko nnyo